mwaka gwa 2017 Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yasiima okuba emmunyenye n'okukulemberamu enteekateeka y'okulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya ku lukalu lw'omuddugavu era okuviira ddala olwo beene abadde bumu n'ekitongole ky'amawanga amagatte ekirwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya ekya UNAIDS mu kuteekawo enteekateeka ez'enjawulo ezigendereddwamu okukendeeza ku nsaasaanya y'akawuka kano nnamutta. Olwaliro abakungu b'akakiiko k'eggwanga akavunaanyizibwa mu kulwanyisa Mukenenya ka Uganda AIDS Commission balabiseeko eri akakiiko ka Paalamenti akalondoola ku ntambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti kakusase okubaako bye balambulula okusinziira ku alipoota ya Ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti. Quinto Rutoyera ono yakiikiridde Ssenkulu wa Uganda AIDS Commission yakulembeddemu banne okulabikako eri akakiiko kano era atandise na kutendereza Ssaabasajja Kabaka olw'amaanyi g'atadde mu kulwanyisa Mukenenya mu Uganda yonna n'olukalu lw'omuddugavu. The King of Uganda specifically, Kabaka Ronald Mwenda Mutebi. The second is UNAIDS Goodwill Ambassador for ending AIDS in Africa. The one for Buganda Kingdom, I think for the last how many years, the Kabaka, the birthday run, one of the key items has been on HIV, and that was even this one which happened recently. Onagamba nti amaanyi obwakabaka ge butadde mu kulwanyisa akawuka kaleeta Mukenenya kiyambye nnyo mu kukendeeza ku nsaasaana y'akawuka kano era n'okumanyisa abantu n'okusingira ddala abavubuka ku ngeri gye bayinza okwewalamu akawuka kano. We actually have currently we have an action plan for the cultural institution towards this response. So we have been having very good collaboration. Tubeebazanga commission okubeera nga bakolagana bulungi n'institutions ezo kubanga ekyo kiyamba oba oliawo bannansi okwongera okufuna information era tukubiriza bongere okwongeramu amaanyi ne cultural institutions zino okuziwa ssente ezimala oba olio basobole okukola sensitization n'okukola oba olio obuvunaanyizibwa obwo obw'okusomesa abantu. Bakakasa nti Obwakabaka bwa Uganda bubadde ku mwanjo nnyo mu nsonga eno naddala mu misinde egy'enjawulo balabikiddemu nnyo nga bateekamu ssente n'okupopularizinga ensonga y'okulwanyisa Mukenenya mu ggwanga wano bagamba bakwataganye bulungi nnyo. Wabula ono ategeezza nti basanze akaseera akazibu bukya Amerika essala ku buyambi bwe yali ewa Uganda mu kulwanyisa akawuka nga mu kiseera kino n'okutambuza eddagala eriweweeza Mukenenya kizibu ddala. One of the areas also which has been affected is delivery. Some of these medicines are already they are there in the stores, but part of this money has been used for delivering them to the different regions. So that's why the gap has been at the moment. If there is, you find maybe areas where there are no drugs, it is actually because of the issue of delivery. Quinto ategeezezza ababaka nti ekiseera Paalamenti ekole kyonna ekisoboka okuyisa obuwumbi obusukka mu 9 ziyambeko mu kulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya era n'okuziba eddibu ly'obuyambi bwa Amerika bwe yali ewa Uganda. About 80% of the funding has been coming from external. The government of Uganda now is making provision because in Uganda the government has been making about provision of about 300 billion. So this is the 600 which has been cut. So topping up on what the government was already making, it will come to about 900 billion, which is the required money, almost 2 to 1 trillion. Abaka abatuula kakiiko kano beeyamye okuteekawo embeera eneesobozesa Paalamenti okuyisa ensimbi ezinaateekebwa mu mbalirira ziyambeko okuziba eddibu ku buyambi Amerika bwe yali ewa Uganda mu by'okulwanyisa akawuka kaleeta Mukenenya. Kakati mu area ya HIV gavumenti ebadde yeesigamye nnyo ku buyambi era ebadde teteekangayokko mukono gutegerekeka. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina, Gambuuze.